nati nokule yali ya sente za siriangako yedde nusu ne Katonda wange anjulira ne ebiseera ebyo bali nali njagala okwesimba obwa president ne basibira mu matu g'embuzi negamba sijja negasibira birese okuvolo oba president olabula sitululayo ate onakola sake ye yaba pilot naye sitululayo nze nja kuyamba Museveni obwanankani entebe omwana captain bagamba wowe oyagala obwa president kola sako weyite president kola ebirala kale n'abaana bamu balowooza nti mukola yali asente za sirimu ekyoyo kyakuleetera bampangira Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku plus 971 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport e Deira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Tamale Mirundi live atene kusaima official okukyazaako one of the most celebrated people abakoledde eggwanga lino mu byenkulaakulana mu byobufuzi mukadde waffe kitaffe Captain Mike Mukula. Tusanze okulabako taata. Nze nsinze okulaba Tamale Mirundi Junior. Era buuza kuba tulaba n'abagenda okutulaba in this session tugenda okuba nayo. Basebo ne bannyabo mwenna mbalamusizza era njagala bayozaayoza mwenna abawuliriza abali mu katambi kana kaffe television empya television yaffe yabujjajja era njagala bategeeza nti nno mu nkola ennungamu tujja kuba tuteesa ebintu byanjawulo tusobole okulaba engeri ezisobola okukulaakulanya eggwanga lyaffe ne baddugavu mu mawanga gonna gali ku nsi tulina okusigala nga tuli kitole. Sheno nyere jitambuza ne mukadde waffe Saimo. Siri mukadde. Ale toyitawo. Ne captain ngatandika. Katonda ngatandika captain. Wenzize wano. Amaaso agange gasinze kwesiba ku nnyanja kuli. Bw'obaako n'ebikutabudde otera okuyimira ku ddinisa eryo n'otunulira ku mazzi. Amazzi ago Kinnyanja Nalubaale. Nalubaale
ennyanja ya Ssaabasajja Kabaka kibwa kya Buganda. Bw'olaba ki Buganda erina obugagga bwa njawulo, otandikira ku mazzi awo wetufunira ebyennyanja, obulamu abantu basobola okunywa, n'ensolo ente abantu bwe baagalira. Kwegamba ennyanja eryo Nalubaale nnyanja gaggadde yesinga obugazi ku fresh water, amazzi agayonjo abataliimu omunnyo mu mawanga gali ku nsi gonna Katonda gatuwa ennyanja eyo Nalubaale. Era bw'egitunuulira obulamu bw'olaba omuntu kinoomu 73 ku 100 gali mazzi. Kwegamba bwe ntuula mu mazzi oba omanyi nti nno ntuula ku bulamu, kubanga obutali mazzi omuntu ajja kuwangaala, ajja kufa. Is it strategic kubanga office yo direct mwetunudde bweti wali osobola okukyuzinga eri ewalala? Bwe ntunula amazzi ago ndabira ddala ennyumba ya Hamu Mukasa, Hamu mukwano gwaffe omusuubuzi, mulabira ddala. Bwebanga weyongedde olaba ennyumba ya Pastor Kayanja, ezo naziri wano wewati. Ate waliwo n'ennyumba ezo abantu bebazimbye. Ate n'olaba ebidyeri byonna bijja biva Tanzania, ebiva e Kisumu, eziva mu eyo Kalangala, Buvuma, Portbel ogirabira ddala, era bw'ogitunuulira ddala Portbel. Kwegamba wano we wasinga ku view mu ggwanga lyonna. Otunda ebintu ebirungi, n'otunda obugagga bwa ggwanga Uganda, n'obulamu ekireeta obuvumu n'ebirungi mu Buganda ogirabira wano. Captain, naye nga nkugyeyo katono, njagala kutandikisa ku nooti eno. Tufiiriddwa abantu bangi mu pate yaffe y'NRM abakoze ebirungi, naye bugenda kuwera mwaka mulamba nga Mwami Tamale Mirungi Senior yatuva ku bulamu bw'ensi eno. Bitonotono ki by'oyinza okumujjukirako? Tamale Mirungi yali musajja mukwano gwange, era njagala kusaba Katonda muwe mwoyo gwe kuwumula gwa mirembe. Tamale Mirungi yali musajja ng'aline endowooza eri independent, oba alowooza nga si buli muntu emba alowooza. Ye yali omuzungu gayita kwegamba endowooza ye yali counter clockwise. Omuntu alowooza bw'ati ye naleeta endowooza eri contrary, naye nga olabira ddala nti no asobola ogiteesaako n'asobola okunnyonnyola eggwanga lwaki akiroozezza ku ngeri eyo. Gyobola nti no Tamale Mirungi Katonda yamuwa omukisa obutabangawo okusobola okuba nga yali muwe w'amagezi ku bimidiya ng'ayamba President okumala emyaka 14. Toli muntu awangadde mu kifo ekyo okusinga Tamale Mirungi. Ate bw'olabira ddala nti nno bwe bagenda omuziika abantu bangi nnyo, era ne President yennyini yaweereza abantu bangi nnyo, abantu b'ekitiibwa omukiikirira, yaweereza Vice President. Era njagala kwebaza mutabani wange ono kubanga asobodde okuddirira ku bigere bya taata we. Era njagala mukubira omulanga, kwegamba amagezi, nja kubanga muyozaayoza muwa amagezi asobole okukwata eddaala taata we gye yakwata bwe yatuuka yeyongereko waggulu. Captain, ku social media obeerakokko nga tukyali mu layini y'omutabani gwe baatulekera, ku social media obeerako ngeri gy'akwasaganyamu ebintu bye? Bigoberera nnyo. Musajja akutte endowooza y'abantu bavubuka. Kwa social media kati esise abantu bangi okusinga abantu abalaba ku TV. Bw'ogenda ku TikTok bw'olaba engeri abantu bye batambuza endowooza, olabira ddala nti nno abantu bangi nnyo. Omuntu ali bodaboda alaba TikTok, omuwala ali mu maka house girl alaba TikTok, omuntu atunda ennyaanya ali mu market atema ennyama
ali mu muzikiti, ali mu kkanisa, ali mu kereziya, oli ali mu kisaasi. Olaba maama, bamaama basinga bali mu TikTok. Kiki ekikulaga? Kikulagira ddala nti no kaakati abantu abali basoma amawulire edda tebakyakwata nnyo New Vision ne Monitor. Tebakyagenda nnyo, abatono nnyo kati bagenda nga bava mu TV nga bagenda mu TikTok. Kwegamba nyangu ate tosasula ssente. Kwegamba data yokka gy'oba oteeka, ate data era tebagiseera. Lwaki n'abantu bangi nnyo bajjumbidde nnyo social media. Gy'oba nti no enkola eno gye muliko kati y'enkola empya, ensi gyesobola okutambula okuva ensi ezikulaakulanye nga America, China, India, amawanga agakuze. Kwegamba India, China yo terina TikTok nga bwe tulina. Balina engeri yaabwe gye batambuza TikTok yaabwe. Ne ensi ezisinga nga America zitambuza nnyo ebigambo byabwe n'amawulire mu TikTok. Kwegamba waliwo n'ebirala by'olaba, ebimu bya magezi, ebimu bya mazima. Waliwo n'ebimu ebiri mu AI, artificial intelligence. Bayinza okulimba. Ate waliwo ebintu byebatambuza mu TikTok ng'abantu abamu olabira ddala propaganda eriyo. Naye ekikulu omuntu asengejja n'amanya bino bituufu, bino si bituufu. Nsigale ku ki? N'okusigala ku mulamwa. Okay. Nga bannabyabufuzi ababaddewo okuva mu print, because the time yatuuka nga print y'amaanyi. Print oba omanyi editor oba omanyi reporter. Ne tujja mu radio n'eba y'amaanyi. Tugenda mu TV n'ebeera y'amaanyi. Naye byonna control ebaddenga mu mikono gyammwe. Osobola singa bagamba nti eggulu eriyise ku NBS omanya nti ani era ojja kumanya editor yakoze kino. Saawa zino oba oli either Kampala oba oli Soroti nga bagamba nti kapiteeni omwana afulumizza emboozi ekwata ku kapiteeni katubali tuwali mu press conference, omwana agamba kapiteeni baatugamba tazaalibwa Soroti Munyankole. N'osanga emboozi etambudde erinnya ne bali kujjako ne bakuwa erinnya eddala as nti challenge mmwe naddala nga generation ebadde eyamala ebbanga eddene mu generation eri eya media ng'erina control, temufunye mu challenge. Omanyi kaakati omuntu akwata simu eno oba omanyi nti nafuuka editor, nafuuka ne reporter. Bwakuba video akatambi ora nakola recording nagipostinga ku TikTok, afuuka reporter. Kwegamba buli muntu yenna kati alina digital control ku mikono gye. Kati bw'otunudde eggwanga Uganda, Museveni bwe yatwala obuyinza 1986, twali tulina television essimu eziri mu ggwanga gyali 8,000, 48,000. Naye kati bw'otunulira abantu abalina essimu mu ggwanga, abamu balina 2, abamu balina ne 3, gisukka milioni 10. Kwegamba olabira ddala nti no connectivity, smartphones, waliwo eziri smart, waliwo eziri kati nga zino katochi. Eyo katochi tosobola ogigobera, tosobola ogifollowinga. Naye essimu eziri smart abantu abasinga kati bakwata. Omuntu bw'atambuza ekitambi ng'ekyo naga nti mukula Munnankole oba Munyarwanda. Nze nina manyi taata wange, nze manyi maama wange, era bwe nakulira eyo mu Mambuka Muvanjuba. Buli muntu namanyi bwe nakulira, bwe banzaalira, era bwe bagamba nti nomukula atunula ng'Abanyankole, baddugavu bonna bafaanagana. Kisinzira engeri gye wakula, engeri n'enzaala. Ate abaddugavu batambudde nnyo. Waliwo
kati bw'otunula Mukula, waliwo Mukula eri mu Zambia, waliwo Mukula eri mu South Africa, tunula mu Google, waliwo Mukula eri mu DRC Congo, Zaire eyo, waliwo ne ttiimu, waliwo ne prefecture eri e Rwanda gye bayita Mukura FC mpiira, waliwo ne Mukura eri wano Teeso gye bayita Mukura town, oyite Kuumi ojja kutuuka Mukura. Kwegamba Mukura evudde ku ntambula y'abaddugavu, engeri gye batambudde ne batambula ku mawanga ag'enjawulo. Naye nga nze amazaalya gange gali Soroti, taata wange yali Hosea Kongere, yali musajja muwanvu naye ng'alabika bulungi, n'afumbira omukyala bayita Irene Apina Engulu, mukyala Muteeso, lwaziika omula ku mirembe omodo e Soroti. Kwegamba ate nenfuna omukyala, nempasa mukyala Muganda ow'Enkima ava Essese, ate kati nenfuuka mukodomu wa Buganda. Mukodomu wa Buganda ng'Omuganda waga nti no alwanira obuko ekuuka ejjembe. Ate ku matikira ga Ssaabasajja nenkola nnyo, twali abantu 10 n'omugenzi James Mulwana era akiikirira akakiiko ako. Nosangira ddala nti no Mukula nali nze nsinga okuba obuto, naye nali musuubuzi w'amaanyi kafulu. Tunuulira enkola gye naleetamu ebbanda Ssaabasajja gye yasulanga, era njukira bulungi nnyo. Nakola 2 lw'ebbanda, ne nteekamu kolasi ku ssente zange, nteekamu geeto okwetoloola nga tusuubira abagenyi bajja okukyalira Magulu Nyondo Cuucu, nga twagala ekitiibwa kibeeyo ya Buganda. Naye bw'otunuulira olabira ddala nti nno ne Ssaabasajja ne Katikkiro Ssemogerere ne basalawo okumpa obukungu wano Buganda. Kitiibwa kya waggulu nnyo era kitiibwa kya Mukama. Era saasigala ku ekyo. Emmeeri juuzi ekidyeri ekinene esinga obuwanvu n'obugazi mu ennyanja Nalubaale etika amafuta milioni 4,500,000 liita ezo Uganda genywa buli lunaku, esinga Namboole obuwanvu mita 123 ne mita 18. Captain, Namboole kana akasawe we tuzannyira Namboole anti mita bw'otunuulira Namboole omusambira omupiira is 100 meters we muddukira awo. Naye eno ye esinga Namboole stadium obuwanvu. Kwegamba awo olabira ddala nti nno mmeeri eno nagitumba, tulina mmeeri 2, tugenda okuzimba mmeeri 4. Naye gye nasookerako nagituuma MT Kabaka Mwenda Mutebi the second, olw'ekitiibwa kya Buganda. Tekibangawo kubanga ennyanja eno gaggadde, mmeeri eyo genda Kisumu nereeta amafuta okuleeta wano Kawuku ku Entebbe Road kumpi ne Kisubi. Awo kikulagira ddala nti nno nze nga Mukula, mukodomu wa Buganda, nsaamu nnyo ekitiibwa wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, Magulu Nyondo era Cuucu, empologoma y'e Buganda. Ekyo kikulagira ddala nti nno yadde nveeyo no Muvanjuva nawasa mukyala Muganda, naye engeri ginafuuka ogwo mukodomu wa Buganda, nsaamu nnyo empisa z'Abaganda, ennono n'enkulaakulana n'emikwano gyange bonna basinga Baganda. Captain, nga tugenda okuyingira akalulu, abavubuka bangi batugoberera. Naye mu bulubulu obuzze bubaawo ebiseera ebisinga effujjo lyeyongera, violence kyetuyita political violence, nosanga abavubuka babaguze, abavubuka beekuba, abavubuka balwanagane. Case study esemba buleeyo, bantu twafiiriddwayo n'omuntu omu recently lw'effujjo mu bululu buno. Gwe ng'omu ku beesimbyewo ate abamu ku abanene mu kibiina ky'NRM, bubaka ki bw'oyinza okuwa abavubuka bannaffe? Okusooka, obuvubuka kiba kya kitiibwa nnyo, kiva wa Mukama.
kubanga Katonda bwabanga kuwadde obuvubuka abasinga obugumu n'amaanyi n'endowooza y'amangu gye balina. Abantu abamu tebasobola bakula nga tebalina obusobozi obwo. Omuvubuka omuntu alina endowooza ekulaakulana ku bwongo alina okuyiga ebintu bingi nnyo nti nno wakati bw'otunula eggwanga lino Uganda yesinga obuto mu mawanga gali mu Africa bw'otaddemu Niger eriraana Chad. Kubanga wakati w'emyaka gumu omwana bwe bazadde leero n'emyaka 4 tulina abaana milioni 8 bwe bazadde leero n'emyaka 4 milioni meka 8. Abaana bwe bazadde leero n'emyaka 16 bali abantu 55 ku 100. Bwe bazadde leero n'emyaka 3 bali embalirira 8 ku 100 bannayuganda bali ku nsi kuno. Naye bw'obala abantu bali waggulu w'emyaka 8 bali 273 bokka. Kwegamba ekyo kikutegeeza ddala nti no abantu abaliyo ku mujjuvu gw'eggwanga bali bavubuka. Naye kaakati ekizibu kye tulina ensi ekuzze mangu ne tufuna abavubuka bangi lw'okugemesa abaana obujjanjabi. Yadde abantu bagamba nti no kaakati obujjanjabi tebumala. Museveni bwe yatwala obuyinza twali tulina abaana oba abantu abali ku nsi kuno nga balinga milioni nga 13 ne 14 total population mu ggwanga. Naye kati ku myaka gino egigenda okuweza emyaka 4 Museveni ng'ali mu ntebe ensi ekuze ne tufuuka milioni kumpi nga 5. Ekiteeka kigamba bw'otuna ensi ezikulaakulanye eziri tuliraanye nga South Korea bakyali wansi, bw'otuna ensi nga Dubai, Abarabu abali Dubai, United Arab Emirates tebasukka milioni 2. Tebasukka milioni 2. Kiki ekyo kikutegeeza? Mu Africa omuddugavu azaala mangu buli mukyala bateebereza okuzaala baana nga 6. Abamu mu kyalo bazaala baana nga 10-13. Abamu bahaaji abamu waliwo alina mukwano gwange bamuyita omugenzi Omar Okodel yalina abaana 68 muntu ogwo 68. Kakati gwe kumbalira eyo omuntu alina abaana ng'abo anabakuza atya, anabaliisa atya? Ate eggwanga nga Uganda bw'obalirira 55 ku 100 bato bali wansi w'emyaka 16 balya, banywa, baagala obujjanjabi, baagala okusoma, baagala okwambala, bane ensula. Ekyo kinnuuna oba kitwala gye bayita mu Luzungu esponjinga ssente ku muntu wa bulijjo n'osigala nti n'obwavu bweyongera. Lwaki? Kubanga baana bakola ki? Bakunyuuna. Bajjamu ssente. Ate bo tebawa mu economy. Kati bw'otunda eggwanga nga Uganda abantu 10 abasinga okuwa omusolo mu ggwanga batono nnyo. Batono nnyo kubanga 55 bajjeeko ku layini kubanga bo bato. Kati kwabo balirira kumpi nga 8 ku 100 tebawa musolo abasinga bakyali mu masomero, bakyali mu university, bali mu technical school, tertiary, bayi abamu bavuddemu naye nga banoonya emirimu
abamu batandise okukola n'ennyingiza yaabwe ekyali wansi 80 ku 100 tewaayo nnyo ssente ku ikonomi gy'ola nti nokumbalirira tulina abantu abasasula omusolo tuli batono nnyo gy'obona nti ensi tesobola okukulaakulana mangu kubanga omusolo gwe tuwa mutono ate bwetaavu bw'eggwanga buli waggulu simanyi bombali ofuna bulungi gy'obona nti nokaakati abantu banoonya obugagga obwo baba bangi otegeera okuliisa bano abatalina kwegamba bw'opima obuzito eggwanga lyerina Uganda bw'erina oba President Museveni bw'alina si kyangu okufuga eggwanga galino kubanga ebizibu bye tulina kaakati ng'eggwanga ye obutava number 1 obwavu ate businga waliwo urban ne rural poverty ekyokubiri embula y'emirimu y'abavubuka ekyokusatu service delivery abantu ogenda mu malwaliro n'ofuna obujjanjabi n'ogenda okusoma ebintu ng'ebyo ekyokuna enguzi kwegamba n'abo bennyini abali mu gavumenti n'ebitongole bya gavumenti babba mu gavumenti basobole okuyamba bano abaana basobodde okufuna n'abalala kwegamba abantu basabiriza nnyo so abantu ogenda okwesanga waliwo abaagala kwekolerera kyekireetedde enguzi ekyokutaano service delivery olabira ddala nti n'abantu beetaaga baagala enguudo baagala enkola amasannyalaze baagala enkulaakulana y'amazzi mu byalo n'ebifo kati nga kasokosoko olaba kasokosoko ekifo ng'ekyo toilet ezisinga kati abo tebalina toilet basobola okugenda omuntu asula ne kaveera bwafuka bwasobola okugenda neyamba ye captain wabuulira engeri gyekikolebwamu mu ghetto oli bwamala akaveera ng'akola bwati nga kasukira neighbor ekyo kaakati gye bayita kyokutaano service delivery so tuna ebizibu bingi nnyo naye eggwanga ejja kukulaakulana kuba kaakati Uganda ezudde obugagga kwegamba ekisooka ku mpagi y'enkulaakulana y'eggwanga enterenkevu security number 1 ye pira esooka kubanga ensi eri ku bunkenke dduka tesobola okulaakulana kati bw'olaba nga South Sudan oba Sudan Khartoum ensi ezo ezirina ntalo tosobola okufuna enkulaakulana Uganda yatuwa ekyo era omusajja ono olina omuwaana nnyo Museveni asobola okuleeta okuva gye yatwala obuyinza 1986 paka kati bagezaako musindika eno bayagala mukuba ekigo n'asobodde okuyimirira ng'omuntu kwegamba bw'otulina enkola ng'eyo ekyo kikulagira ddala nti musajja mugumu asobodde okulwana ne Alice Lakwena Konyi aba ADF West Nile Bank Front wano Buganda waliwo omusajja bamuyita Itongwa yali wa Fedemu okiri mutu yakwata emundu kati ne bamukuba n'adduka paka Denmark gye yafiira kwegamba olabira ddala nti no omusajja ono Uganda kati eteredde okuva mambuka oba muvanjuba paka okuserengeta paka mu boda ya Kenya ne Rwanda, Tanzania, DRC Congo tulina kaakati obuvumu tunywezezza eggwanga ninywedde Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo
blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Captain, oli bw'agamba nti gavumenti eno eri detached n'abavubuka. Y'ensonga lwaki the biggest opposition right now gye mulina y'abavubuka. Oyinza mu challenging otya kubanga byonna kati nga bw'obitugambye. Omuvubuka ajja kugamba banne captain byayogera bituufu neze si bye njagala owulira kati enjala ennuma ngamba security. Nti byonna bwebiri because atabeerangako mu nsi eri mu lutalo yayinza okuzaalawa security. Naye at the same time ate n'emirimu gye gikomye okubula abavubuka kisse ebikolebwawo. Simanyi ba mukirowoozezaako ekyo. Batuufu. Kubanga bw'otunuulira eggwanga lino gavumenti Museveni yatwala obuyinza 1986 twalina amakolero 82. Naye kati bw'otunuulira eggwanga Uganda nga ebiseera ebyo soda nga bamujja Kenya, bbiya nga bamujja Kenya, omugaati ava Kenya, sabuuni ava Kenya, sukaali gava Kenya, buli kintu kino nga kiva Kenya. Naye kati bwe tutuuse ffe tusinga okuweereza ebintu e Kenya. Tulina sukaali amala excess, tulina ebijanjaalo bimala excess, tulina amata gali excess, tulina kasooli alina amala excess. Kwegamba buli kintu kyonna kirimu excess. Naye yadde tulina excess ono tulina kati okuzimba amakolero. Amakolero ge gasinga okuwa abavubuka emirimu. Kakati tulina amakolero agasukka 6 okuva mu 82 mu 1866. Naye kati tulina amakolero agasukka 6,000. Kiki enkutegeeza? Museveni bwe yatwala obuyinza amasannyalaze gano g'olaba generator 2 zokka zaali zikola ku generator oba dam omuzungu gye yatulekere gye bayita Owen Falls Dam. Generators ng'etuleetera amasannyalaze megawatts 6,200, 62 megawatts, 62 megawatts. Naye kati Museveni azimbye daamu 5 awali Nalubaale, Budagaali, Isimba, Kaluma 600 megawatts, ne Ayago eri esaidi za waliwo ne daamu buno butonotono ne solars. Kati tususizza amasannyalaze megawatts 2,000. Kati tuli kumpi okugeraganya kwegamba tuli ku level ne Kenya standard y'emu. Tosobola okuzimba ekkolero lyonna mu ggwanga nga tewali masannyalaze. So ekisookera ddala y'okuzimba eri empagi ezagamba service delivery. Empagi esooka, empagi ezo zenjogedde, amazzi gamala, amasannyalaze gamala, enguudo ezitambula, osobola okutambuza obugagga bw'eggwanga ku makolero oba ku factories n'ozitwala ku katale. Bulaba kati nga Kampala ebintu ebisinga wano biva mu Western. Ennyama, amata, matunda, ebintu ebisinga ebyokulya biva mu Western. So ku buvubuka muddamu mutya okusobola okufuna
enkulaakulana y'eggwanga omuvubuka asobole okitegeera waawe tuvudde waawe tuli na waawe tugenda. Tekisobola okuba nga bwe baawandika nga bwe bayogera mu bayibuli kive let there be tosobola okikola bwatyo. Mu bayibuli kati yagamba buli muntu yenna alina okukola mu ntuuyo gye asobole okulya mu ki mu ntuuyo gye. Kyetulina okukola kaakati era gavumenti gyeriko essira gyeriko okulabira ddala nti no tusikiriza abagagga bye bayita mu luzungu foreign direct investment bajje wano bazimbe amakolero, kubanga ffe ssente ze tulina nga baddugavu batono nnyo abasobola okuzimba amakolero gaggadde. So ekisooka ebbula y'emirimu n'okulwanyisa obwavu nga China bwe yali. China ne India emyaka 5 giyise omuzungu yagaa nti no ezo zaali basket cases nga tebalina balabira ddala nti no ezo ensi ziri failed. Naye kati China ne India are the fastest growing economies in the world. Ekyo kikulagira ddala nti no Omuganda nga bwagamba bugobugo sigwe muliro kamu kamu Muganda akwata empola atuuka wala. So bavubuka bamu baagala ekintu kive ku bbugu mu mangu kive eba kive. Naye njagala okutegeeza nti engeri gye tuzidde amafuta gano Katonda gyatuwadde ku 2027 tujja kumala oba 28 tujja kuba tulina amafuta agatuusewa e Tanzania. Obwo bugagga bw'eggwanga ezo ssente baziteeke mu bavubuka. Kyokubiri tusidde zaabu gold. Estimate ya zaabu Uganda gyerina kaakati eri trillion 12 trillion 12 eza dola. Esinga ne economy zino ez'abazungu zino ne Russia esinga ne Bungereza bw'ozigattise zino Uganda bw'erina obugagga bwa wansi. Ekyokusatu tuzidde amafuta, tuzidde gold, tuzidde ne uranium. Uranium eri billion trillion 17. Obugagga bwonna buli mu ggwanga Uganda. Captain wali ku gold ye twatandise okumusimako kuba yeeta kutwala bweru. Kaakati ky'olina okukola tetunnafa byuma bijjamu obugagga obwo. Kati olina okusikiriza abantu bajjemu obugagga obwo. Gavumenti etwale emigabo egisinga ezo ssente zigale mu ikonomi yaffe abavubuka basobole okufuna enkulaakulana. Kaakati bw'olaba Abarabu Dubai yeeyagaza, Singapore terina yadde ekkolero limu nankani, terina yadde zaabu nankani emu. Ne lw'obugagga obwo ansi ezirina obugagga bwa wansi kati bakyusa ne beera bugagga bwa waggulu wano waggulu. Planning kaakati gyewati no abantu baagala okuleeta entambula y'okukyusa gavumenti n'obuteegendereza. Ekyo kireeta ebizibu mu ggwanga lyaffe kubanga obugagga obwo bwe njogedde tolowooza nti nno mwe abaddugavu musobola. Omuzungu teebaka, ajja kutigomya, ajja kuleeta engeri yonna gy'asobola okutwala obuyinza obwo ng'akozesa baddugavu. Osange nti nno kakati obugagga obwo abazungu abatono abali wabweru bwe batwala obugagga obwo. Obugagga obwo bugende ku bazungu nga bakozesa baddugavu. Tusigale nga tuli omuzungu bagamba enslaved, tusigale ku mikono gyani muzungu nga batusibye empingo. Kwegamba gy'olaba nti n'enkola eyo omuddugavu aleme okudda gye twava. Tulina okuba nga twewala twegendereza nnyo omuzungu otuyingirira atwala obugagga obwo. Tudde mu colonialism gy'olaba nti n'ensi yonna eriko obugagga bwa oil eriko entalo. Iran, Iraq, Syria, Libya ne Angola bwe yafuna oil yali ku ntalo. Ne Sudan eyo gy'olaba eno eriko amafuta ntalo. Nigeria, Biafra ntalo olw'amafuta. Kwegamba njagala okutegeeza muno okwegendereza nnyo omuzungu. Kongo erwana buli nnaku
lw'obugagga bwerina tulina okwegendeza nnyo nga baddugavu obugagga bwe tulina omuzungu azeetaaga. Manager alakyali mu katono nnyo ku by'obugagga era bwe bagenda ndowooza totwala mu kalulu kale ebyo byonna kati nga bwe tugambye captain tubiwulidde bulungi kati tugenda tulina akalulu ka Seekaawo tulina aka Bonna kati kyandibadde kitukkakkanya ku mitima be bakapiteni okugamba nti bannange ffe tukuttemu ekikola ki junior kwatamu ayadvise you naye kati era bizze bakapiteni abatugamba nga bibadde leaders of tomorrow is today ate era kapiteni akyali kati abavuka ne bagamba kale ffenna tubifiwe tulina enjogera egamba nti ffenna tubikole ki tubifiirwe. Nze nandibadde nga mpa amagezi mu ngeri eno ekibira tekikula n'emiti emito gyokka waliwo emiti egikuze waliwo egiri wakati weri gikyakula ne bagiyita kibira era bw'olaba enkola omuzungu gyagamba intergenerational leadership waliwo abato waliwo abali wakati waliwo bakuzeemu ensi zonna ezikuze mawanga gonna ba America oba Russia oba China kwegerageranya America gye bayita ensi ya democracy free state a country of hope ensi y'essuubi omuntu agifuga kaakati Donald Trump ane emyaka 8 yenkana na Museveni amawanga gali mu America gali 51 approximately 51 ate yesinga ki amaanyi. Uganda Museveni alina emyaka gye gimu ne Donald Trump. Lwaki ogamba nti no Donald Trump kataveeko Museveni aveeko naye Donald Trump yasinga abazungu abatuwa amagezi mu democracy gye tugoberera. Donald Trump myaka 8 ono Jinping ya China ali 76 ba 78 Putin alina myaka 74 bonna bakuze ono wa India Modi naye akuze ekyo kiga nti nno bagamba mu Luganda eriiso lyani y'omukulu eriraba waddugala kwegamba abantu n'abamu nze ndi muvuzi w'ennyonyi kafulu tosobola okujja omwana yakava mu ssomero oba avuze emyaka ntono n'omuteeka mu kyoto wano akwate ennyonyi Airbus A330 eno ya Uganda Airlines anti no kati ennyonyi eno gitwale e Dubai munatuuka tukuba ekigo kaakati baasi kazigireete wansi baasi eno evuga okuva wano negenda e Kabale oba Fort Portal eno baasi zino zigenda mujje omwana yakava muki mu ssomero y'okuvuga Kiweremedde oba Sunshine driving school nati no kale ofunye license yaki ya nawe osobola kuba olina license nawe osobola mukwase baasi eyo tekemu abantu 65 wakati kati muve wano abantu bana basabaze batwale Kabale mujja kubanga mutambula nga muli bunkenke oba munatuuka basi temutuuka ne average abasinga omwana ajja gikuba ekigo yagalagaana ne bwofuzi bwe butyo bwofuna abantu era singa Museveni yali tali muntu mugumiikiriza tolerant omuntu mukwata mpola omuntu ategeera endowooza y'abantu singa Museveni yali attanga Amin bwe yattanga n'amawanga gamu singa takyali mu bwefuzi nti no kati ng'ensi nga Kenya bwe tunula Kenya olaba okuva Ruto bwe yakwata bayika mu nguudo buli nnaku ye mubuvuka naye bayika mu nguudo buli nnaku yamuvaako ku bigere Uhuru Kenyatta yagamba nti mmwe bannakenya mbasaba mukwasa ono omusajja
Raila Odinga mukulu amanyi kyakola naye bwe bamusazeewo mukwasa oli kati gwe tunuulire Kenya omuntu Ruto yali alwana naye ate bwayise omuyamba ku nfuga y'eggwanga ekyo kukikulagira ddala nti nno omuntu alina obumanyirivu experience asinga oli opapira okwasa obuyinza kale nno ensi eyaffe eriko abavubuka bangi nalibadde mbakubira omulanga ekyammwe ekijja kutuuka mukwate empola ensi yammwe ate abamu bakwata nnyo ssente baagala nnyo ssente manya wali ssente tulina kye tuyita oluseke Buganda gamba nti nno ekisinga ssente ekirema ssente osuula eri tulina kye tuyita oluseke oba kyali kituuseeko oluseke kwegamba kasita oteekamu ssente oli atunda ne maama we Captain nga tunatera okumaliriza okomyewo mu kalulu kaseke national vice chairman Eastern abantu basuubira eki ku mulundi guno ekipya ky'ogenda okuleeta kubanga you have been tested obaddewo ebbanga development ozikoze obadde nnyo mukulakulanya eggwanga from the start ne president so captain ku luno tusuubire ki ng'okomawo area of concentration zigenda kubeerawo okusooka when Katonda ampadde ebyobufuzi nabivaamu 2016 nga tino bya parliament zijja kwesimbawo competitive politics era neŋŋamba ne president ompwa minister yamba ku mobilization kubanga seke y'amagezi tebakuwa motoka tebakuwa ofiisi tebakusasula esente z'ofuna toli mu allocation ya sente tewali sente mu seke otunula butunuzi eyes on hands off toteeka mikono mu gavumenti otunula butunuzi ga gavumenti oli wagono wano ng'omuntu ali mu goroofa olaba ebbaga eri wano wansi nati nabo bagambi bave eno bakole bwetutya Bwedda tugamba ekibalwanyi otuuka wali abantu simbanye bwakiki naye nze maze ebbanga awo sirabawo ssente era wetunula omuntu yenna Kiwanda abadde mu seke mugagga Barrio Musa abadde mu seke mugagga Naduli yali mu seke mugagga Bukenya yali mu seke mugagga kwegamba wetunuulira omuntu yenna ali mu seke ani wali olabyeko noga nti no yavaayo mu seke nga mugagga ababoda batugamba awo we muli awo mugabanira keeke y'eggwanga nze sikwata yadde nusu ya muwe wa musolo yadde nuseegi ndinga chairman LC1 ekyenteekamu kokka waggulu endowooza bayita think tank endowooza political campus tuyite eno temuyite eno olw'experience kale no nze ng'omuntu nina kampuni 28 nga bwe mulaba we mbadde wano wali wansi nina abasirikale abano Arab Boys basukka 1500 ne kampuni endala bwe zigatta nkozesa abaana abakozi abasukka 3000 bensasula buli mwezi nina okusasula abaana abo nsasula emisolo kwegamba mu nkola sinayo de kampuni emu ekola ne gavumenti noga nti kati wano wenfunira mu gavumenti kubanga kati security abasirikale abaliyo mu gavumenti erina poliisi army prisons abo nze nfuna lensi yokka nensasula n'omusolo bw'otulaba kampuni nga eno ya mail injections bw'ogenda mu kampuni ya aviation ennyonyi zange era nayingira mu parliament 1996 nga nina ennyonyi zange meka 5 nyonyi meka 5 ogenda mu parliament ng'olina ennyonyi 5 1996 emyaka 10 nga Museveni yakayingira mu byobufuzi nga nina ennyonyi zange meka 5 abantu balowooza ku ki walina emyaka balina nali muto nnyo
ng'emeka captain. Nze nkubulidde naye nga natandika okusuubula nga ndi mwana muto. Annaye naffe tukola. natandika okukola nga ndi mwana muto. Naleeta ennyonyi 5 bw'olaba nti ennyanja kyalina kati ngenda kweza ndooza nga 6. Kyenjagala okutegeeza mu nkola entuufu nayingira ku byobufuzi nayingira Museveni bw'akwata obuyinza nga nkyali muto nakava mu America nga nkyali muto. Ono Patrick Bitature yali akola nange nze namuyigiriza business ba Charles Biire. Ekitegeera abo bonna bw'olaba oyo Mike Ezra yali akwata ku briefcase yange. Mike Ezra yali akwata ku briefcase yange era ojja mubuuza kaakati n'ogenda okufuna eyo title eyo ya break dance eyo Bungereza nze namugulira ticket Michael Ezra oyo naggaga bwe mugamba. Kale no ogenda okulaba najja nayingira mu ggwanga nga nvudde okusoma by'ennyonyi nga nkola natandika n'emmotoka emu gye nava nga ndi mu kyeyo Toyota Celica era mukodomu wange Jim Kigondo bwe naweereza ssente nga ndi mu America nampeereza Celica eyo yali mmotoka kapyata nnungi nnyo. Bwe nagitunda musajja omu yajja nagaa nti no njagala emmotoka eyo sports ennungi naye sigitunda eno gye ndeetedde gye neerese okuvuga okuva mu America anti nja kukuwa ssente zonna zoyagala. Musajja yantambulira emirundi mingi ne muwaki motoka. Ku motoka emu nagula motoka 4. Ku motoka 4 nagula motoka 8 nengula motoka 16. Ngenda okumaliriza nga ndeeta motoka kuva mu Japan motoka 36. Lumu nali ndeeta motoka 10, 2 ffe twasooka okuleeta emmotoka mu ggwanga okuva Japan n'omugenzi Ibrahim Kibirige. Nze naleeta ga bbiya okuva Kenya nga wano tewali makolero ga bbiya. Motoka trailer emu nga nfuna amagoba $1,000 gwa dola $1,000 cash nga ndeeta motoka 10 ku trip wiki emu nga nfuna $10,000 za dola. Simanyi bw'onfuna bulungi. Kufuna. Tekufuna. Bw'osalawo ssente zoyagala okusasula ku busolo. Okitegeera. Kaakati negulawo kampuni y'Abachina agenda nekwatagana mu China enegindi National Insurance Building eno NIC. National Insurance Corporation. Nga nina office eyo Alcas ndeeta motoka nengula ennyonyi yasooka nengula ennyonyi y'okubiri. Waliwo omusajja mu South Korea yali mukulu wa World Bank wano nengulako ennyonyi ye yali yagireeta wano nemugulako ennyonyi cash. Ate nenkola kulu captain ogende emboozi y'ennyonyi oginyumyanyamu. Kaakati abantu abamu batambuza logbook za motoka. Nze ntambuza logbook z'ennyonyi. N'olumu okomplaining ennyonyi eyo sikyagitegeera. Museveni yatambulira ku nnyonyi yange nze nali muvuga. President Museveni ojja mubuuza saa yonna yatambulanga mu nnyonyi yange nze ntwala n'abo Bakagame nga bakyali mu nsiko nze nali batambuza ba RPA nnyonyi zange mukula. Ngenda paka Addis nga bansasula. Nakola egundi restaurant gye bayita China Palace eyo National Insurance Building. Emyezi gyasooka twafuna kumpi $380,000 bagoba cash profit, almost $500,000 bwe nakola. Njaga kuwulira nengula Soroti Hotel eyo Biplos Kampala Road nalina amagoba nankali nali shareholder. Eno Reham Industries ere Kawempe nali shareholder 10%. Reham eyo nene. Kati bwe nava kwegamba Soroti Hotel nagigula ku Uganda Hotels nga nkyali mwana muto.
nga ntambula forex bill yasooka mu ggwanga zali forex bill 3 eno ya Sudir Crane Bank forex bill ne gundi Uganda ko yes Mugenzi Sebagala ne Speedbird forex bill genda mu record za Uganda Bank of Uganda nakola magoba nga tukola sente zitabangawo naleeta one time chaka Yvonne South Africa okuleeta nga tewali bantu bebaleeta wano okukola entertainment nga ekivulu nga kikola ekyasooka kyali mu kati eyo Serena yajjula ne booga nakola kutiya za sente abamu nga bakasukira sente ati no naffe twagala okulaba Yvonne Chaka Queen of Africa enkeera ne tumutwale na kivubo nafuna ekutiya za sente kumpi 23 nakivu yajjula ne booga ezo sente bazireeta nga ne captain omanyi emirimu naye natandika nga nyi mwana muto natandikirawa mama wange nali twali baavu nnyo nga watuulira nga ntambula okuva mu kyalo kilomita nga 12 n'okuddayo 12 ntambula ku bigere sina sente za kulya taata wange bayawukana ne maama nga ndabira ddala nti no ndi mutono nabonaabona nnyo nga nkula nali mwavu nnyo oluusi namala ennaku 3 nga siridde ne ntambula mu kibuga ne nfuna kojja wange ng'ali mu bbaala awo Soroti ne ngenda maaso ge yali mu bbaala yakola mu Greenless Bank ne ntulika ne nkaba maziga ate no Michael kaaba ki ati no mama kojja siridde maze myezi 3 anamaka naku 3 siridde yadde ekintu ekimu ngenda okufa antunuulira naga nti no tuula wali mukoona nalagira ono wakola mu bbaala waiter naga nti no mwe soda ne sumbusa 2 bampa fanta ng'ennyogoga bulungi nnyo n'endya sumbusa w'ennyama nga zino nnene zino nalabira ddala nti n'obulamu budda bukomaawo walaba ku bulamu bwo nga budda bwali bugenze ne njagala okutegeeza Katonda yanyamba omusajja bwe yafa nali arukya nga ni minisita mwana yali mwavu nnyo namuziika nga bwe muziika kabaka olwa fanta emu nesumbusa 2 mama wange yankuza ku nnaku y'okuyawukana ne taata wange eyo waliwo bayita yali atunda omwenge guno bayita ogwa Malwa olw'enseke ne wala gye yamukola naye oluusi yatuweereza otunda sumbusa otunda chapati n'otunda mandaazi mu kibuga ntambula n'ebigere ne ngenda mu tawuni nga ntunda manyi suni eno ng'abasiraamu byatera okuliya n'oteekamu nankani amawulire gano muno mawulire gano batunda gobikka nazo naye ng'osimula ne balaba mu baasi n'oteekamu nankani guno olwa bayisikolo guno olwajju lwa bayisikolo olufumita n'obasibira n'obawa kale omw enjala yatuluma nnyo enjala bwe yannuma mukwano gwange bamuyita Federa Okwale nga yafa kati ati no kaakati enjala etuluma musana gwaka omanye musana eyo eteeso gwaka nnyo okusinga wano ate ng'ebbugumu liyitirivu tetunywedde yadde amazzi enjala etutta olinaga nti no kaakati gwe enjala esobola otuluma tutya nga tunda emmere gye twetisse gye tutunda ati tuleke ebimu onoonyonyola ojja kwenyonyola mu maama
natya okusooka naga nti no tulyeko ebimu ye nankonvinsinga ne tutuula ne tulya sumbusa ne chapati. Tugenda okuddayo ku mbalirira maama yali alina katobo kano kebakozesa mu primary kuba yali musomesa n'atandika n'abala anti no kati sumbusa zikomyewo meka sente ziri chapati amandazi n'abala anti waliwo strategy ne mugamba nti no maama wanjigiriza kwogera by'amazima enjala yali etutta twaliddeko egimu ne mukwano gwange bankuba emboogo tebwangawo omukyala yankuba naga nti awojja sente zengula eŋŋanno sukaali nengula nenankani byonna byetukozesa tolyanga capital awo yali lesson esooka ku busuubuzi. Era omwana yenna ayagala okukulakulana yiga ekintu ekimu kasobanga oyagala kutandika atandika mpola bugubugu si muliro kamu bwe muganda tolya capital. Obusuubuzi bwe nafuna bwe natandika ku motoka emu nengula motoka 4 nengula motoka 8 nengula motoka 16 38 n'okweyongera nenfuna motoka 3 nengula n'ennyonyi. Kyatandika kunjogerera amagezi maama gye yampa na nkyali muto tulya ku capital. Nsigadde wano nenva ku by'okulonda bino sina kintu kyonna era omuntu manyire omu baagenda ne bansibira amatu g'embuzi nati nokule yali ya sente za siriyangako yedde ennusu ne Katonda wange anjulira ne ebiseera ebyo nali njagala okwesimba obwa president ne bansibira mu matu g'embuzi negamba sijja oba president olabula sitululayo ate onaakola saka eye yaba pilot naye sitululayo nze nja kuyamba Museveni obwanankani entebe omwana captain bagamba woowulyango oyagala obwa president kola sako weyite president kola ebirala kale n'abaana bamu balowooza nti mukola yali asente za sirimu ekyoyo kyakuleetera bampangira so olina okuyiga ekintu ekimu gobera layini yo era sigala ku mulama gwo. Captain kulayigulye nga tumaliriza obudde bugenda oyogedde ku bugagga ne ssente kimanyi beera ku TV okwo ne bagamba omugagga eyazze azisaasaanya oyogeddeko ku Ezera naye yajjako n'ateekako ssente mu kataasa Brian White nemmwe ssente ezammwe mu buliwo weeziri naye tolizisanga ne bagamba nti captain yakyamuse ono ndabirawooko ebyo ssente tebagaba ng'omulalu kubanga ziyingiza abazigaba tebagaba nga balalu. Ssente mugenyi ayinza okuyingira leero enkeera nakola ki n'afuluma. Yiga okukwata ssente oyige kubeera omuntu amanyi ssente. Ssente tamanyiibwa, ssente mukwate mpola era tojja kusanga muzeeyi Gordon bava muno ng'asaasaanya ki ssente. Ssente za banka bwe zikwadde ssente za banka zikwate mpola, sasula bbanja kubanga teoli musumuzi atasobola okukulaakulana ng'akozesa ssente z'obugagga. Ate yiga ekintu ekimu, bw'oba oyagala okukulaakulana weesigamye kumpi n'omugagga oyige. Abantu abamu balina fitina n'ojerega omugagga. Bw'olaba abayindi bano si bwe bakola, bw'olaba omuchina si bwakola, bw'olaba kati nze nkola ekkolero
amakolero ge tukola bwe bala baddugavu bameka balina amakolero zino ze bayita large scale oba medium scale bameka ita ku Nile, across the Nile, osala Nile paka eyo tujja kusanga omuntu omuddugavu ng'alina ekkolero. Right. Kubanga tuli basuubuzi ku kikuubo bye bayita tukolera gye bayita hoteeri nga zino, tusuubula mu kikuubo, tuzimba amayumba, bagagga abamu olaba bazimba amayumba ne batunda ne bafuna difference. Abamu balina ne loogi, masomero, ne ekkolero eri different. Batono nnyo abaddugavu bali mu kkolero. Bw'olaba kati nga muganda wange njagala musiima Hamu Kigundu kati ayagala kuyingira kati by'obukolero. Ekyo kati layini eyo yekulaakulanyizza China, South Korea, Japan, America ng'eyo. Era bw'obanga ayagala ensi ekulaakulane njagala oyige ku kino. Amakolero ge gazimba eggwanga. Era bw'oyagala okulabira ddala nti economy eri ku mukono y'abaddugavu, abaddugavu bagende mu manufacturing. Jonathan Mulwana, obugagga Mulwana bw'alina yadde yagenze abantu abaana bakutte ekkolero lyabwe ne mukyala n'abalala. Mulwana family esigadde yaki? Tojja basanga nga basaasanya ne bakasuka ssente nga baliyo mu midduula basumula champagne ne bakola ne basasamaza abantu. Nze ssente ezange nzikwata ki? Nkola ssente ngisaamu nnyo kitiibwa. Naye bano abakasuka ssente bazifunye mu nkyamu era bapapira ne bateekamu ebbugumu kasunda baasa ku ka ssente zijja kulekerera. Lwa nti n'abantu abasinga okukwata ne bakasuka ssente tebalwawo ne ssente. Beera mukkakamu, beera mukwata mpola, enkulakulana n'abantu basseemu ekitiibwa. Omuntu yenna ayagala okukulakulana mu ggwanga lino ayiga ekintu ekimu era abavubuka. Ebintu bikwate empola, topapa, yiga kuyiga. Learn to learn. Era bino byonna byolaba era bwe ntunuulira ensi ye yaffe eggwanga Uganda ekyakula. Era njagala okutegeeza abavubuka abantu abajja ndaba entangala mu maaso kasaba nga tukutte eggwanga lyaffe bulungi. Ndaba entangala mu maaso. Ono musajja Museveni aleese gye bayita foundation empagi abavubuka bwe basobola okukwatira eggwanga ne musobole ogitwala mu maaso. Naye kasaba ogipapira nga muttemagana, mwettiŋŋana, mulina ffujjo, mulina fitina, mwokya ebintu, bomanyi nti n'ensi ejja bayisa bubi. Ate mujja kubonaabona okusinga naawe we muli kati. Tetugenda kusookawo wankulu olwaleero. Naye ensonga za captain weziwulidde. Ensonga za captain mba ne muziwulidde. Kagambo kamu kolekera abantu babakwagala bakusapootinze mu kalulu era n'abasuubira okusapootinga kagambo kamu kokatu. Bassebo ne bannyabo era nga tufundikira yoga njagala kubeebaza mwenna baddala bampuliriza abo bansobeza mu nsonyiwe bwe bawaliwo yenkyamizza mu nsonyiwe tewali atasobya naye njagala mumpagire mwenna baliyo abampuliriza nze okuwaayo enkola y'okuwa amagezi mu pate si yanoonya ku ssente kuba ssente nina katampadde zino entonotono zesobola okutambuza nazo sinoonya ssente okuggyako ntunulira mu maaso ndabe nti omwana we tuzadde leero omwana addirira bafuna oluguudo luterengevu baleme okuyita gye twayitamu era bw'olaba nti no nsigadde ku bino nga ngezaako okuwumbawumba kutereeza eggwanga mba njagala kutereeza eggwanga abaddirira basobole okusanga Uganda enterengevu
era njagala bakubira omulanga baganda bange mwenna n'obuwombeefu. Kapiteeni Mukula yeesimbewo nga ssentebe mumwika wa ssentebe wa National Resistance Movement mu Banjuba. Munonde tusobole okuzimba eggwanga tuli omuntu omu. Agali awamu egaluma ennyama. Mukama abeere nammwe. Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa. Muna